Twegatako ku the updates online page. Tuline muganda waffe Serunkuma Abd era Serunkuma John Bosco era nga naye yakwatibwa olunaku luli bwe twali wano ku Mande era mwamulaba nga bamuddukako ne bagezaako kumukuba ensambagere ne bakola batya but finally he's out. So agenda kuba tubuulira amanya ge gonna na biki byayiseemu. Mwami Serunkuma, abantu baagala kumanya nti bakwata ku lunaku lw'Emmande. Apollo ku lunaku lw'Essande Mande kumacha. Soko lyo kati kuna kwesana kunyonyola je twatandikira okay, yes. Tubanja issue. Kuna kwesande twakwatagana ne ba Comrade Nana Afrika Stellah Nyanzi n'abalala bena abalala twesanga besanze wano nga nawe na kusanga wongezo kusaka mawulire. Yes. Tukanya tuyina okubanja emmere je tulowooza nti je ku Prime Minister's office. Yes. Wabula nga tulina kusooka kugenda mu kooti ku nsonga za Bajjo. Nga tuteeseza nti tuba ku nsonga za Bajjo then tumakinge nga tugenda wansi ku Prime Minister's office n'ebipande byaffe ebiraga nti waliwo obwetaavu gye tubeera abantu okubeera nga tebalina kyakulya. Yes. So twasinkanira ku kooti newankubadde tetwaganyizibwa oba tetwakkirizibwa kugenda mu kooti okuwuliriza musango gwa Bajjo. Twali tujjayo bye tugenda okukozesa okulaga obutali mativu bwaffe ebipapula palette n'entamu kuba twalina entamu nga bwe wabiraba ku Mande kuba nakulaba waawo ng'okola ki ng'okwata amawulire. Wali wakayitawo eddakiika nga 5 nga tukyali awo nga tulaba engeri gye tugenda okutuuka ku Prime Minister's office newankubadde twali tumanyi nti tusobola okutuukayo oba obutatuukayo. Dakika 5 olwayitawo twatandika okulaba abasirikale abeetoolodde kooti ene ya Buganda Road ne bajja nga tulina ebipande bwe twabalaba ne tulowooza nti bayinza obutatukkiriza kumalayo gye twali tuteekeddwa okumalira ku Prime Minister's office. Ne tutandikira awo okulaga obutali bumativu bwaffe wakiri bagenda okutukwata nga tulaze mission nti gye tubadde tugenda tubadde twetaaga kino na kino tubadde twetaaga emmere y'Abannayuganda. Batukwata mu ngeri gyendowooza nti ensi yonna yalaba batukwata nga babbi newankubadde twali tetulina kyakulwanyisa kyonna. Batukuba batukolenga ne bogezaako owanika emikono bongera ku bongezi kukuba. Stellah ye bamulindirira wansi nagezaako okwerwanako n'azirika n'asigalamu kimu kyakuyita twagala mmere, Bannayuganda baagala mmere. Batuleeta wano mu ngeri y'obusungu ennyo kuba bwe twatuuka ku CPS abatuleeta balinga abatulinako personal issues. So engeri gye batukwatamu yali ya busungu ne batukasukaawo ne batujjamu engatto ne balikodinga twasooka na kukola statement ne batusindika tukkirirewa mukomera olwo Stellah Nyanzi akyabawoddemu obuzibu nze ne Badiru ffe twasooka okutuuka wano eno ne tukkirirayo wansi. Wayitawo ndowooza eddakiika nga 2-3 awo nga bamaze okufuna Stellah Nyanzi ne bamuggyako statement bamuleeta lumu ne Bajjo kuba Bajjo yali agezaako okutaakiriza yalaba nga embeera gye bakwatiramu Stellah nkyamu nnyo n'abeerawo n'avaayo eno mu kooti gye yali n'ajja n'akwata Stellah n'agezaako okumuwa security okupreventinga bano abamukwata okumukwata mu ngeri ey'amateeka. So Bajjo naye twali tuli eyo wansi twagenda okulaba nga nze nga batugamba nti abadde alemesa okwarestinga ate Stellah Nyanzi. So wayitawo era akaseera katono sofa ndowooza twali abantu 4 twali abantu 3 abasajja ne baleeta ate Stellah Nyanzi ng'ali wamu ne Sharon oyo ndowooza abasinga twakulaba naye ya Kemigisha Sharon ne tubeerayo ffenna ku olwo olunaku. Mu kubeerayo abantu ne bagezaako ne babeera nebweru nga balwana tufune bondi tufune maya tufune bweyino batwalibwe mu kooti tuwulirizibwe. Tubeerayo ku Mande ne tuzibizaayo tukeesezaayo olw'okubiri nga Bajjo ne banne ne balooya baffe nga balwana okulaba nga batutwala mu kooti tuwulirizibwe naye nga abamu bavaayo bagamba nti kirabika waliwo amaanyi ag'enjawulo agasinga abavunaana Stellah wano ku poliisi nga kirabika abakulu abavunaana balina gye bajja oda mukolewe muti n'olunaku lw'ejjo ne tusiibayo. Olwaleero ne tubeerayo Bajjo n'avaayo n'ayambuka waggulu akomyewo nga atugamba nti bagenda kutuwa bondi tetugenda tutwalibwa mu kooti. Abamanyi ebyamateeka simanyi kiva ku kimuntu kubeera nga tatwaliddwa kuwulirizibwa ne bamuwa bondi naye nga abamu bagamba nti Stellah Nyanzi kibadde ekizibu kyatwalibwa mu kooti eyandibadde ndowooza eno
nga bagamba nti abalamuzi bamwe balamukola ki okumuwuliriza naye sirowooza nti esobola okubeera ensonga naddala ng'omuntu alina omusango gw'avunaanibwa paka tubadde tuli eyo saawa nga 7 awo ne batuyitayo tujje tukole ki tusayininga ebbondi zaffe paka nga essaawa eno wotulaba tumaze okukola ki okuvaayo wansi gye tubadde tukuumirwa era ndowooza katuli free batugambye kukomawo okulipootinga nga 25 omwezi guno gwennyini neyanza nnyo neyanza ebyo neyanza nnyo neyanza okay ekyatukwasa nsonga yakubanja mmere kuza kutuuka wano suula nko musango bayita kubanja mmere mu Uganda nzanabalabiri batusula tebirina musango ate ng'ensonga gye tuliko ntuufu kubanga tusuze mukomere ennaku 3 tulise mu 48 hours olumulidaffe batwala fayiro abalamuzi bagoba fayiro bajja ku Buganda Road ne baziguba gemaludde tufunyeyo yaffe tubadibiridde budibirizi nga tebalina kyakukola nga tubadde bakola kutuwa polisi bondi kuba balabe nga bamenye nnyo amateeka ekisuze tosobola kusiba muntu abanja mmere ate n'omuma nebbondi n'ogaana omutwala mu kkooti era ngamba bannayuganda nti tuli ku musango ku mulamwa gwakulaba nga tulwanira mmere era tugenda kussa ne wiikendi yonna kyetuleeta nga kyakubanja mmere paka nga munnayuganda owa wansi afunye mmere era njagala bulikwana ba pulezidenti Museveni mugenti n'ensonga gyaliko ey'emmere nkyamunne gyalemeddeko ffe nga bannayuganda abalwanirira eddoboozi ly'omuntu wa wansi tujja genda maaso nga tubanja emmere baba yagala okutusiba okutuwa polisi bonds abe bannayuganda bonna bafune emmere abakazi abafa nga bajjamu embuto abakazi abafa malaria nga tebalina mmere abalwadde basirima batalina alavisi nga tebalina mmere ffe emitima gyaffe gye bakoma otukwata n'okutukuba nengeri gye batukwatamu tweyongera maanyi era bannayuganda mukimanyi bulungi Bajjo Abitex Stellah Nyanzi activist abalala tugenda kwegatta wamu tulete ekintu ekyawamu okulaba nga tulwanira eddembe lyongo omunaku atalina ddoboozi n'okulaba nga buli munnayuganda afuna n'ekituzo siri munnabyabufuzi naye nina ddoboozi wakati ebivulu sikyakola nina okulaba nga nwanirira omulimu gwange okudda pulezidenti Museveni butamanyiira nnyo eggwanga lino n'okulaba nina lwayiti yange okulwanirira eddembe lyange ng'omuntu bwenvayo nenga nti nwanirira mmere nabyafuzi abapromoto oba n'abantu bokozesa abantu benkozesa tebalina mmere kuba nalinga sikyabasasula misaala tebakyafuna allowances ate gavumenti yetika obuvunanyizibwa bw'okuliisa abantu abatalina mmere n'ekyokubiri nina eddoboozi ly'abantu abantu abangoberera mu mugongo buli omu bakeera wange kunsaba mmere aye nange natoola emmere n'emmere gye nawaayo tebagikola ki tebagiwaayo era kituwewuunyisa nnyo pulezidenti gwange okujja n'awa accountability okujja n'asoma abawaddeyo yanyumira kusoma bye tuwadde talaga accountability ya covid tasomangako nti kitundu ky'ennansana kyafunye emmere ono noono tasomangako nti makinge tugenda gaba emmere wano wewati newewati tayogerangako nti ab'emasaka oba ab'ennabweru mugenda kufuna emmere bweti nebweti kale ebintu bituluma just wano bw'olaba Bajjo Abitex Stellah Nyanzi ffe tuli ba messenger naye nga gwe twala message gye tuba tukuleetedde oyambe abantu bafune emmere banamu batera Nyanzi nga mbalaba nti bakipopowa naba bannamwe abamu mukipowa bavaayo namwe oba muli mu katemba y'omu si katemba wa people power eno ensonga y'emmere weni alemu ali emmere pulezidenti Museveni nnyini ali emmere prime minister ali emmere Rebecca Kadaga ali emmere mu abamawulire muli emmere eno ensonga gyetuliko si yabina byabufuzi ensonga tuliko tubayita national cause ensonga y'emmere buli omu yeetaaga emmere teyawula kibiina kya byabufuzi era bino mubanyinya abali mu abadde bafenyera batusaba emmere abantu abazoona ku makyo tuleetere okutulambula nabo nga baagala buli omu yeetaaga mmere pulezidenti Museveni amanyi kimu nti bannayuganda baagala mmere kubanga emmere maama wagirya oweni ali mwagire Museveni kennyini ali emmere nga ye bwagirya nemuwomera wadde yali ayabbeyi tera yaffe banaku amanyi naffe twetaaga okulya emmere Bajjo abantu bakukola ng'omusajja eyasomako yeno engeri ennungi ennamulo gye waliisemu okubanja kakati yasoma abanja ate gena atasomako abanja eyo kwesonakutondooza kubanga okusomako kyeki kati nsenga Dr. Stellah Nyanzi alina diguli 10 gavumenti watulaga message gavumenti abantu beetaaga mmere temukutulira nti Bajjo businessman Bajjo yasoma Bajjo ali bino wabula twala message Bajjo gy'alina kyokka nyumira nnyo okuba kamukomera okumalira kusatu sirina byakukola bagambye nze nnoonya emmere ne kati kitegeeza nina omugogo gw'abantu abagera emmere bannayuganda baagala mmere toli agenda bakwata nammwe naye mutya nnyo bwogera bwoti mukwate Stellah Nyanzi oyo
So embeera bwetyo bweri tuli wano ku Buganda Road Court tugezaako kubeera nga tubalaga Stellah Nyanzi mumulaba bamuleeta bamusitudde Stellah Nyanzi bamuleeta bamusitudde Stellah Nyanzi bamuleeta wuno wano bamusitudde tetumanyi oba yeewulira atya Bajjo kwaza nomutwala Ndagala mmere batekalira mmere Bajjo wange twazenga twagala mmere Bajjo jangu babulire twade twagala mmere tukyabanje mmere ne tujja ne sosipani zaffe wana abapoliisi ne batukwata ne batuobstructinga nalinzize ku musango gwa Bajjo bamukwatira mmere nezira ne sefuliya z'abaana bange kubanga abaana bange bayala tebalina mmere okuva lockdown bwe bagisala twabafuna mpola tetulina ssente tetulina mulimu abaami baffe baavu neŋŋamba engeri gye bakwata Bajjo ng'ate bamukwata ku musango gwa kwekalakaasiza abanaku nga nze emmere neŋŋamba nti bannange kaŋŋende ng'omujulizi ku musango gwa Bajjo ndete ne sepiki z'abaana bange essefuliya abapoliisi baazirinnyamu mwabalaba ne batubetenta ne batukuba neŋŋamba nze ndi mukazi muyala njagala mmere Bajjo oyogera ku nsonga zange lwaki bangaana okuyingira kooti lwaki bannayuganda abaavu abaagala emmere tulina korona lwaki batukuba bukubi abapoliisi lwaki bakwata essefuliya z'abaana lwaki bansibidde ennaku mmeka ze tumaze wano ate nga namupoliisi tetutukaaba twagala mmere mututwale mu kooti tutwala mu kooti tetulina musango gwe basobola tuteekako batutadde ku police bond after 3 days. Can you imagine? twagala mmere they arrested us for 3 days. We were detained in a police facility 3 days. Bajjo, what crime did we commit? We want food. We are coming back to tell all people in Kampala, if you don't have food, come and join us in that street because we want food. We want food. Ugandans want food. Lift the lockdown or give us food. But we're made Bajjo. Twagala mmere. Era abapoliisi bayonje kubanga tukomawo kulya mmere bamenye omugulu ani ansitula wamamwana. Tebalina gundi tebalina musango wamma mwebala bamawulire tubeererawo byabadde bitukubatise. Yes, Stellah Nyanzi bamenye okugulu, of course agambye nti bamenye okugulu tasobola tambula. Yes. Ona mubiru soko je onale mubiru oba oli busy waliwo omusana mungi. Ate wali buzibu tukola kunaye. Yes, tuli basanyufu nnyo okulaba nti finally abantu tubadde tugezaako okulaba nti babajjayo ani babawa police bond babateeka mu kooti. Unfortunately yesterday twagezezaako okulaba babateeka mu kooti nekitasoboka olwaliro tusibye ku poliisi ya CPS olunaku lwonna nga batugamba bagenda batwala mu kooti, but finally abamaze ne babawa police bond kubanga kitubadde tuzaako okufayiringa habeas corpus kubanga 48 hours on zibadde ziweddewo. So twagala okwenkalijinga bannayuganda bonna okusigala nga babeera ku mulamwa. Bano abantu bakwatibwa olw'ensonga bali bakola ekikolwa kya peaceful demonstration kimateeka omutenda amuddeevi olw'okukola peaceful demonstration oba okulaga obutali bumativu ne babakwata. Emisango gye babaguddeko tekitegeerekeka, naye twaga okufiira bannayuganda ne gavumenti abantu babawe emmere. Abantu mubaganye okukola then kati mubawe emmere, mumba temusobola kubawa mmere then abantu mubaleke bagende bakole
bo muteekawo measures engeri gye bayinza okwekuumamu naye nga tukyayimiridde. Okay, abadde batugobera ku the updates online page. Embeera bwetu bweri omukyala Iron Lady Stellah Nyanzi yakwatibwa ku lunaku olw'Emmande era nga olunaku olwo olwokusatu ngenda kuz'omwezi 20 ateereddwa ku police bond. So gege mawulire tubadde tubadde nze sweet apple nga bulijjo ate okubanga mbatuusaako story yonna nga bwe badde teekeddwa okubeera. Wano tuli ku CPS era nga buli kimu kyonna kitambudde bulungi. Bonna bateereddwa, Kemidisha ateereddwa, Sserunkuuma John Bosco naye ateereddwa, Stellah Nyanzi ateereddwa, ne Bajjo events the clear process naye ateereddwa. So mawulire malungi twongere okubeera nga twekumira ku the updates online page. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bawo bali mmotoka bamaze okubeera nga batuula naye alaga nti omugulu gwe Stellah Nyanzi alaga nti okugulu kwe kwafunamuko obukosefukosefu era tasobola kubeera nga ayimirira. So mawulire si malungi naye katongera okubeera nga twesabira ate tusobole okulaba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. So mbeere bulungi mwera.